sibalabangako naye mwami wange kubanga taswana kikundaga kuba naye mbanga ayinza kubanga ategeeramu and he respect me so much so tayinza kuŋŋanya kumanya naye era bwe baba tumanya mwami wange si mulema talina kizibu bana omulema aba n'omukyala omulema mu nsonga ziri nedda si kyekyo omwami wange talina kizibu nti alina ekizibu kyonna nti tayinza kuba ne waba ayina tebandya nze mukyala sero wagamba obufumbo tebuwangala nga tolina bajjabo nekafe oyogera ebisokudaalira abantu tebuwangala obutawangala nga tolina obufumbo tebuyinza kuwangala nga tolina mujjawo lwasonga nti oluusi omukyalo olina okubako n'omwami ngaomulaba nti oluusi akomyewo nga kaliko wano nonga naye ayinza okubaayo obukodo obwongeramu olwa obufumbo obuwangaala obadde obweragajjalira ngaolagajjalira omwami awogamba wayinza okubaayo nga nyongeramu obukodi ekyo kitufumbisiza ebbanga okubeera nga waliyo abeesuula tebayinza kubulayo omwami wa musajja mulungi very handsome man wali ovuddeko ka message ng'omuli ali kwekuba mwami Seruga no sigama sikiraba nandibadde nakirabako naye nemabegako wenatandikira naye waliwo abaaliwo naye nembasenda nze bibintu byange nze sibeera kugamba omuntu nyina okubeera nga nze nzigumidde obasenda otya maama bukodyo nti abantu bali ku bukodyo manya akwagala n'akwetaaga kati kusinga nnyo okwagala akwetaaga okusinga okwagala bwe bujja ku makya nebakuleetera abaana ate eza abaana mbaaniriza nnyo nze siiza ate ewange toyinza kuwabula mwana gwenzala ne gwesizaala mwami wange waba azadde ebbala its okay ngaomusajja ayina okuzaala ebbala kubanga tekigaana omusajja wazaala omwana omu omukyala omu nakyo kibi nnyo kubanga oyinza okuba nga ozadde mukyala nga kisirusiru kiri awo nga olina okuzaalayo omulala abaana baba bagezigezika ate omusajja talina kuzaala mu mukazi omu so nga omusajja ayina nga wazadde omwami wange wazaaleta bwabaleesa omwana waka nanga nti omwana waffe omwaniriza kubanga omwana oyo aba muganda w'abaana bange era nze mbakuza bulungi nnyo kubanga bagamba oyinza okusosola waliwo abakyala basosola abaana nolabanga omukyala asosodde omwana ono nga amutuntuza nnyo nga bali mu bufumbo bw'omwami wezadde ebbali kikyamu kubanga bagamba abaganda bagamba nti omwanyi gye weesiga tebaamu mulamwa oyinza okwagala nnyo bano ababo ate bano b'otaagadde ne babaamu omulamu okusinga ababo so nze wange saawula baana ate bwami wange wabazadde ebbali its okay kase ku nsonga y'abaana tulabye funeral nga alina akavidiyo kakoze abantu ne bagamba oluzungu luno funeral lwogererawa tutomulabye ku show ng'ali awo alinga bambi akusaamu essubi mwami wange guma olina embeera gye wabadde oyitamu n'ogimugamba of course abaana bange balaba mu mbeera gye mpitamu omuntu oba oteekeka ekivulu kira kuteekamuko toba bulungi paka ekintu ekyo nga kimaze okuggwa kati abaana bange bamanyi nsobola okuba mbadde neraliikirira bigambo webaddewo tajja kukola sho tajja kufuna bantu ani ali mutege kubadde bingi n'omukulu wa bitex wavuddeyo okutegeka sheeyo yavuddeyo lwansonga kubadde kusomoozebwa nga bagamba nti ani agenda okumutegeka waba obaagwa oba agenda kuyimbirawa banayimbiraani naye neebaza omukulu abitex kubanga yantaddemu obwesige ate nesimuswaza nti ennyimba mbadde nzirina yanteekamu obwesige kivaayo bulungi nnyo nenyimba nanzitako ekyo kyebadde bayagamba nti munnange teri ayinza kumutegeka mwami abitex thank you very much kafe waliwo abantu betutaalabye ate nga twabadde tubasuubira okuba bakusapootinga mbaali nga bayimbi anyway byabaddewo naye kati kyekisinga okubaza Katonda singa ate saafunye bantu mu sho nandinyiize nnyo naye engeri gye nafunye abantu n'abantu abankoze obubi nabasonyiye waliwo abakoze obubi wasonyiye of course teri muntu atanyidda waliwo abantu bobadde osuubira noga nti bambi gundi ono yandimbeereddewo neetambeereddeewo ono yandibaddewo tambeereddeewo kakati bwe nafunye abantu nenfuna ssente neŋŋamba mukama weebale kati biri nembyerabira era nabasonyi bambi sibalina kubuuza munsanga mbuuza nange nja kubuuza I'm happy esala zaabwe baba babadde bazisaba nneme kufuna nafunye mukama yeebale Stasha Mayanja yavaayo n'akola posti eyawuniikiriza abantu ne boogera bingi Stasha ng'ate alaze nti ali ku sayidi ndala naye twamulabye amazina
kale ekibuzo ekyobuuze kya station kuba kyakola post nagiraba post nyingi kino kyampadde ekyokuyiga kingi nnyo omanyi ne bwe tuba tusaba essaala omukama omusaba n'omugamba mukama nkusaba onzigirewo abalabe bange abantu ababyo ndetera balungi naye bwe nalaba postage yali akoze naye kye kyakisanyusa omutima gwe nga kyeyagala nga ye naye bagamba nze si bwentyo bwendi si bwe batyo bankuza ate era nze musabira konsati ye ebeere nnungi nnyo ebeere successful nze mubadde mulaba ne mbadde nkola ne mbadde ntambula ku tv zonna ez'enjawulo ne muganda nange mbadde musabira abantu nemugamba omuwagizi wa Catherine kusaasira tajja genda wa Spice ajja genda wa Catherine kusaasira you come and support all of us buli muntu mujje mutuwagire nti mbadde ntambuza because omwami Segirinya yatuvudde ku maaso Segirinya nno nali mulayiko olumu mukavidiyo nga muli mwembi newe twali mukuzika kwa mabega kayo Masaka oji twali Masaka tuli fena nangamba gukusasira ugambo hotel netunyumya abadde mukwano kwa twali tunyumya era ne mabega kawo yampitako nga bino tebina genda maaso abino nga tana tuka kufanga China mukomera yampitako ne meetingako mama we ne mchala we tutinga samwe bali bayina ensonga zabali bangamba ng'omuntu naye nga twali nga zali zimunyigiriza ng'omuntu era netugenda mu mazina gali mukano kono era kitalo nnyo ku bantu abaviiriddwa ku muganda waffe sege tazikawo waliwo abantu betufiiriddwa batagenda kuzikawo kati ng'ekintu omuntu Segirinya alina ekigambo kye yaleeta kye yali yeeyita Mr. Update Segirinya abadde muntu mulungi eri buli muntu nga wa kibiina kirala naye nga at least agezaako okuba nti agatta okay kyakisiru naye ngenda kikubuuza kuba buli omuntu kimubuuza lwaki tewaziise Segirinya ate bankuba obucupa wali mwagala walala nziriyo ngenda bankuba obucupa temwalabako nga ngeza okuzika tata wawalukako bankuba obucupa temwali mwagalira nziriyo kati banyamba kubanga munnange mba ntyayo Honorable Nsereko yatuwadde naye ensonga ze natugamba babadde bawunya babadde bakola ekyaŋŋanya okugenda nabadde nakava mu concert nga tenyina bwebyengenda okukwasaganya n'ekirala bw'obulaba babagamba yalwalumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga nagenda ne bankuba obucupa eri ewawa omukulu wa Walukaga kati biba bintiisa ngamba kati njagulamu ebifo byenyina okugenda mu leero sinagenda kyakoleddwa ne bwe basho ngaovudde okutamu kuzika ga Segirinya ne bwe basho mbuuza sho gye ngendako nti wengenda wengenda kufaanana watya kubanga kati waliwo abantu besikyayimbira ng'ogendagenda oli akulinnyenga akukanyugira obucupa akanyugira ekintu nga namuntu akubuuza gamba wakinyiyo ki kituufu kati nga tumaliriza ebyakoleddwa ku kufa ku mazika ga Segirinya ebyogerako ki ebyo tebyakoleddwa byabadde byakitumba obanga metu bakitumba byaki kugamba by'abantu abatakuzibwa omuntu eyayolesezza obintu ebyo mu kuziika okwo eyalesiza empisa ezo tezabadde nnungi nnyo mu bantu kubanga abantu abatuuzibwa sijaga nti abaganda oba baki abantu abatuuzibwa waliwo ebintu byewerekereza ntera nnyo okwogera ekigambo nti omuntu yakuzibwa mu ddiini aba n'empisa mu buli kimu kyaba agenda okukola abantu bannange tube n'eddiini mu mutima buli oba n'eddiini mu mutima olina byewerekereza ng'omuntu ogaa kino sijja kikola wadde parties ziba n'okulwana baki waba mu politics ebintu by'okulwana naye oba n'eddiini waliwo byewerekereza ng'abantu bangi nnyo bali mu politics naye waliwo abateyisanga bannaffe abamu bebeeyisizza lwa nsonga nti baba n'eddiini mu buli kimu kye baba bagenda okukola ki ekyakulumya eggwe olaba kye baakoze nga kyakutteko nnyo ekyankutteko ennyo ndi mukyala muzadde ekyokubeera nti batyobodde ekitiibwa kya maama kyannumye lwokwabadde kutyoboola abakyala bwe tuzaala omwana bwafa waliwo ekyende ekyo ekiddamu nekikuluma ekissa obulumi bwe yabaddemu teyabadde na bwa mwana bwokka yabadde n'obulumu bw'ebisa kati bw'ogattako obulumi obwo n'ogattako okufiirwa n'omwana wo n'ogattako n'ebyabaddewo kyabadde kyakonyamira kinene. Okay, lastly twakulaba wavaayo n'ogenda n'otwalira Kawuma famire ya Kawuma Amabugo bakyala ba Segirinya batandise okujja mu kamera maama yakaabye n'abalala osuubireyo n'ebibopoovu okubadduukirira kubanga bagambye n'ogamba era emyuka terina kyebawadde kyekisinga obukulu kosi nze ndiwo okubasakira kuba nasaba n'omukulembeze ampe obwa minisita w'amabugo
ngusobola ddala kuba amabugu nga tuusa nga bwe galina okuba obaddemu obwo musabe nga tuli teyawulira ayinza oba teyali ku tv era nga nsabye omukulembeze waffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bannaffe obwo saagala badde mu kubonaabona saagala babeere nga ennaku ebaluma nga bo kuba baba okuyambibwa kwonna taata akusaba obayamba ate obubaka obwo obuweereza embwetikke ate era mbutwayireyo ddala kuba bujja kutuuka ng'obwakamwa bwe bwatuuka naye kyanyamiza nti abakamwa bwe nabawa amabugo ebintu bye nabawa babirwa nakatesaawo no bambi babonaabona tewali abalabirira naye tusaba Mukama Katonda omukulembeze wange nkusaba bambi abantu abo obankwase kubanga iwe father oli muzadde ate manyi onyina okwagala kungi nnyo olina ekisa nkusaba abantu abo tubayambe kubanga mukyala kawuma nabatuukirako emabega kaawo unamungi w'omuntu gwe wafunye mu concert yo olaba nga politics akyali mu bivulo bino oba politics yaggwamu kyanalabye mu concert yange politics yaggwamu naye era concert yange tiyabadde ya politics kubanga ababibiina bangi nnyo abampagidde bwenalabyemu nalabemu waliwo n'omulamuzi yabaddemu sijja mwatikiza mannya waliwo abakwano bange abanupu abavudde mukono eyo waliwo aba FDC bibiina byabadde bingi kyenkakasa nti mu music nkyebaza Mukama kigenda mu art industry politics agenda gwamu mpola mu bantu era bampagidde mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale ddala kubanga byabadde bigamba ate temuwagira ate sima biki byabuzeewo kitegeeza politics agenda gwamu mu art industry. Mami Kathy, show yawedde. What's the way forward? Like your way forward? Because nakulyako ogamba nti Shane obweggwa osanga oli awo endongo ogenda giddukamu kikyozaako ogenda kudda kutuula waka kulera baana ate se nkyalina omwana gwendera iya temunneeta obuzaale oba wamalayo okuzaala kyenyinza okukakasa kubanga okuyimba mu muzimu sinza baga nti okuyimba nsobola okuvaako kubanga nsobola okuyimbayo akayimba nakoze concert eno nga sirina luyimba lupya lwenayimbye wabula bazze kuwagira kyenayimba oba kyenyimba naye nga ngenda kukolayo akayimba ne mwami wange nga twetegekera embaga kuba embaga ejja isya ani mama yagisabye ekwamujjako interview mama wange ayagala nnyo ngende namirembe kuba mama wange yali wampeta nange mwami wange kitakina mbuzi omwami wange mwina sinoonya era embaga ya mwaka guno tugenda kukolayo akayimba k'embaga message zonna tugenda ziteeka omu mpulira yabagamba simanyi talina mwami we simanyi bakola batya akati mwami seruka nkalina ekusaasa bagenda kubeera naani bannange nsanyuse nnyo ndi bulungi era nga bwemulaba kasimayiro konna kalaga nti ndi bulungi okay webale kangambe webale kukikuba kitiibwa kya Mukama kusalawo kwa Mukama kuba sinze nabikoze wabula Katonda sijja gamba nti taddemu amaanyi mangi nnyo kubanga bangi abateekamu amaanyi ne bakola ebintu bingi nnyo naye oluusi abantu ne batajja naye Katonda bw'aba asazeewo teri kirema ebyo byonna byonna yabikoze Katonda nakubeerawo okwe kati twakoma okubaako naawe nga tusemberera olunaku olwo wetugamba wait oluzinze kilo zinya wait nagiruzinga nga nyina pressure kubanga simanyi bigenda kubeerawo nga simanyi oba enkuba enetonya oba abantu banajja kyekakasa nti mu concert eyo namaze ennaku nga 2 nga sirya nga pressure abantu bayitana abantu nebatabajja nga tolusi baba babolereeyo ng'omuntu omuyisa oba ku mukono n'atajja naye ate ekivulo kyabadde ekyokusasulira n'abadde nyina okuba ne pressure sijja bagamba nti balina pressure nabalina pressure okubeera nti abantu banajja ne bandaba banajagala banabeerawo nga kyensinga okusaba Katonda nga njagala kubona buswavu okay abantu abazze oboogerako kinga gwe Catherine Musasa nga sina kyenkwebuuliza oba kyenkugjeemu kyensooka abantu abazze kyenyinza okubagamba nga Catherine Musasira kubeebaza bannange kubeebaza neyanza nnyo neyanzeege entasiima agula agiwa abantu bangi nnyo abazze okusookera ddala neebaza omukulembeze w'eggwanga yabadde musale kinene mu konsati yange omukulu Balamu Mama Prospovia Narweiso General Narweiso oyo simanyi bwenyeza kumwebaza kuba bannange
oyo ne bwakwata kiboko nankuba bannange oyo maama wange yanzaala n'oluusi nkola empisa embi n'okola ebyobutuuse butamusanyusizza naye abeerawo all the time okuba nga ngaidinga nti kola kino kinyume kino kiba kirungi tusobya mu buntu ne mama na Raisi oyo tankowangako neyanza nnyo neyanzeege omukulu Jeno Salim Saleh bannange wewe natuuka nga kimu kyetaagisa gwe tata neyanzeege atone Jeno omukulu Kirwa Kiwanuka bannange abantu bangi nnyo Prime Minister Nabbanja Dr. Aisha Kasolo Honorable Kasolo Hajati Namyalo bannange mwena Hajati Kabanda Honorable Chiwanda abantu bangi nnyo basponsors bange bonna abataddemu ssente simanyi bwenyiza kubamenya muli bangi neyanzeege abantu abasinga bambuuza nga tubalabiseeko ku press conference gye nakola naye nga bali wamu nange there were many of them besiza kumenya kuba abangi nnyo nebaza bapresenta ba radio bapresenta ba TV ba tiktokers bwenna bannange neyanza nnyo neyanzeege omukulu eyanyambaza Kais Dibo bambi webale nnyo nayambala bulungi kwa omubiri gwabula nayambala bulungi abantu nebagamba sasamba kinafiga nange nagenda kumbanwaji ekolo olunaku nembeera nga ndabisa bulungi nnyo bambi thank you very much bapresenta ba TV mwenna bannamawulire mwenna buli muntu yenna bannange na buli muntu yakwata ekikumi kye n'agamba kansasula emitwalo 10 ngende ndabe Catherine kusaasira wali mugenyi mukulu gyendi neyanza nnyo neyanzeege nze simanyi bwenyeza kubeebaza ne buli muntu yajjawo yali mukwano gwa Catherine kusaasira mwebale nnyo mwebalire ddala abantu abagula tables buli muntu yagula table ngambe ngenda ku kitematima bwento kubanga sinza kuba malayo ate bwe namenya balala bayinza okunyiiga naye neyanza nnyo neyanzeege omulimu mwakola munene nnyo am so happy nasanyuka mwanda gw'omukwano ne bwe mutaziikanga abantu bebo oba kyabulamuko abantu bali bebo nava mu concert nga sina bbanja abantu abasinga bava mu concert nga bagenda kufunda bintu byabwe abantu bampagira neyanza nnyo neyanzeege I'm happy simayina bwenza kyebaza bayimbi bannange abambeererawo neyanza neyanzeege abantu abatasobola kujja naye nga mwandyagadde bannange neyanza mwali wamu nange esala ze mwaweereza Mukama Katonda yazikola nekibeera kyakabi nnyo bambi neyanza nnyo neyanzeege neyanzizza kubanga tebyali byangu kakati nga tuli ku lunaku olwo ebintu bingi ebyahappeninga ngenda kubuuzaako esente ezo obukadde 3 agakuweebwa abantu abamu bagira ne bagamba basanga ntono nnyo obukadde 3 buweeraawo ddala kituufu ye n'ekirala zaava wani specifically bampereza miliyoni 3 ezisooka mama Nabbaja yaziweereza nga omwala wabisoma mama Nabbaja yaziweereza era namwebaza naye naliyo before nangamba twaliyo naawe nga madamu nangamba tagenda kusobola kujja naye agenda kusindika omubaka nomubaka namusindika ebbasa nagireeta yali nene bulungi nnyo kwako omukyala munne kubanga mama Nabbanja oyo tuvudde wala bambi ye bali kujjukira bulungi kuba abantu bagamba omuntu atajjukira batakola ki abatagaba mama Nabbanja neyanza nnyo neyanza sente zawera bulungi nnyo nga tebatoddeku wadde kikumi kuba ekibaasa nakikwata bulungi nekireka wano mu nkwawa zange ebbasa endala gye baweereza mukulumbalamu gye yaleeta nagifuna bulungi nnyo yensonga ey'omukulembeze w'eggwanga yensonga kigambe nava mu concert eno nga sinadde ebbanja era nze olwaliro wano kwebaza Dr. Aisha Kasolo naye ebbasa gye yampa yali ejjula bulungi nnyo yampa obukadde 2. Thank you very much. Okay. Ku nsonga eyo manyi munnange abantu bwalaba omuntu buli kirungi babeerawo abaseketereza era aboogera abantu baayogedde bingi nnyo netugamba kate tujja mbuuza mbwe engoye zaabuzeemuko babadde bakusuubira oba okushana n'otyambo ne ka makeup nga tosobola kwekola ka makeup naye era nze nabagamba nga nti nsiri muntu wa makeup ndi muntu wakubeera ninakyo nga bwemundaba bwenze buteekako lipstick mmanya makeup akoze ki aweddeyo kasana teekako lipstick
era bali backstage banda banateekako lipstick kubanga abantu bali tebaagala lipstick ono bali tebaagala makeup bali baagala kiki ekinvaamu bali tebaagala eyeshadow bali tebaagala biki bali baagala kuwulira kiki ekinvaamu si ekinvaamu ekikulukuta kuba makeup yalajja kukulukuta ndi mukazi atuuyana ngende ku stage ngene ntuuyane nagamba abantu kabagende bagula ekikwi ekibaleese kwali kubayimbira engoye bwe ziba zaabulamu engoye besaanyumira bambi kizibu munsonyiwe naye mwami Seruga yanyumirwa kuba yaŋŋamba bebi onyumye kubanga bambi yampita bebi ate kakati n'agamba osusse n'akalaba nga ndi oke kasitambira nga nasanyusa abamu bwe saasanyusa bane nasonyiwa naye omuntu agamba nti saamusanyusa ayambala bulungi oyo aba alina omutima omubi era wokyogerera obambi olina omutima omubi kubanga banna omubiri gwaffe omunene tegwambazika ne bwogenda mu dduuka olugwe lw'omuntu omunene baluseera okusinga olw'omutono kitegeeza kuli expensive naye kye nayambala ekyo abasanyuka neyanza nnyo neyanze kuba nayambala bulungi abantu abacomplaining era